Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno disitulikiti y'e Hoima yalangirira nga bwe baali bafunye omuntu omu gwe baali bateebereza okubeera n'ekirwadde kya Ebola oluvannyuma minisitule y'ebyobulamu okutegeeza nti waliwo munnansi wa DR Congo yali afudde obulwadde buno yanaddizibwayo bwaba okuziikibwa. Omusajja ono abadde ateeberezebwa nga wa myaka 51 okuva ku mwalo gwa Lungu mu disitulikiti y'e Hoima ne banne babiri okuva mu disitulikiti y'e Kagadi ne Masindi bakomebwa mu ddwaliro lya Hoima eddene. Unit nambalika linalindibwa na sample zatwalwa Kampala mu lab kulaba zikebera. So lwebajjo tufunege amakulu amalungi sample zitawukirege kandi zitayina obulwaire neziri negative ekirungi muno. Twageddeko ne Dr. Lawrence Tumusiime atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Hoima ategeeza nti ebivudde mu kukebera omusaayi biraze nga bw'atalina bulwadde bwa Ebola. Tumusiime ategeeza nti babula bataddewo ttiimu y'abasawo okusomesa abantu engeri y'okwekuumamu obulwadde buno. Tugenda mu maaso n'okusomesa abantu kulaba mikutu ekuwankana mu basawo bayituna mu malwalo obulwaire buno mbiruga okubwetangira kandi tukongera kuteerera abantu akaire kano tuli bulindaala. Kati omubaka w'ekibiina ekitaba amawanga ga bulaaya ki European Union wano mu ggwanga His Excellence Jan Sadek mu kwogerako ne bannamawulire ku nsonga z'ekirwadde ekyabaluseewo eky'Ebola ategeeza nti ng'omukago gwa bulaaya badduukidde ekitongole kya International Red Cross n'obukadde 8 mu nsimbi za Euro okuyambako okulwanyisa ekirwadde kino. We share information that everybody knows what's going on so that the situation can quickly come under control and not interfere negatively with the Ugandan economy. Jan era ategeeza nti ekibiina kya Uganda Red Cross Society kyaweereddwa akadde kamu ak'ensimbi za Euro. Flexible mechanism of €1 million that can be used by the Ugandan Red Cross as well. So we are already activating our resources and hopefully we shall together of course with the important Ugandan response. N'ababaka b'amawanga 7 ag'e Bulaaya okuli Denmark, Bufalansa, Ireland, Budaaki, Buswedi ne Austria bajaddeko mu bitundu bya Muttanzige okutunuulira engeri emirimu gy'okusima amafuta egakulaakulanyizaamu b'okukosa ekitundu ekyo. Ono ne banne basinkanya abakulembeze b'ekibuga ky'e Hoima ne mmeeya w'ekibuga Edward Singoma abasabye bakwasizeeko okulaakulanya ekibuga nga bayita mu by'obulimi, obulambuzi, ebyobulamu n'ebirala. We hope to widen and deepen that partnership across 6 priority tracks where European interests and Hoima's needs converge with unusual precision. Oluvannyuma bakyaddeko mu lubiri lw'omukama w'e Bunyolo era wano omuhiigirwa Andrew Kirungi byakutaaga asabye amawanga ga Bulaaya okuzza ebintu eby'enkizo ebyabbibwa abazungu mu biseera by'abafuzi b'amatwale. These artifacts are not merely objects of history, they are living symbols of our identity, our spirituality, our traditional governance and our collective memory as a people. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.